buli lwolwa mu nsonga ogenda okuguka ebaga mu muzungu agenda experience is the best teacher kazungu kabyako kakati ne tusalawo ntugamba abayimbi boni basalawo era bwe ba proposing abemmengo ne bagamba ne alien abantu abo bonona tubeetaaga kati nzana ana yasobola okujema tusobola gwebale nnyo kati bebe kulu ne tubalancing ekintu tuga bebe kulu babeerawo ne Edikenzo nabeerawo Mayinja nabeerawo nani omulalawo wa NRM abo bukaba abasatu bajja ekifaananyi tabayimbi ba NRM bakoze eki babadde ku stage kati ne tudda ku side ya opposition ne tugamba ndi King Sajali ne tugamba nti Alien Skin jali I mean King Sajali ne tugamba nti Mick Wine jali Mick Wine oyo nayimu mwenene entondo nalira na mugoba kwa sidiki yandagendwa nagano kupostinga ate nalabanga ekintu kikutte nabuukira najira singa yasaka ku stage call nenja kumpushinga agweri mu ntebe ne banga yaje nabuukira ku stage saliwo ankola mu entondo ngomusajja omukuru naye ngendo okulabanga ebule nakubira na mulanze ebule nakulumu ne mukubira kasimu ngasebo tukutadde program egenda kuyimba ngenda kuyimbira sente mekera senze ntuzimua naje nayimba si muganda wa mukulu ekitufu ne teka Dax vibe ne yayimba yayimba Dax vibe niyo bumasa sibarukaga kutairi damani Geoffrey Rutaya abo no munasiba opposition bananchuka chuka onfuna bulungi ne tusalawo so mwa balancing ale kugamba nti wayebale nnyo side zonna omuntu nagenda omuntu nga bagenda ku stage nagamba president wange abatumidde Mick Wine naimba mugoba ati webale eyiravu gitwagala ebyobufuzi si lutalo wagira kyo wagira buli muntu awagira kyawagira tugende mu maaso nisi kujjayo nyondo eyo no yenkuka y'omulundi guno yabadde nkuka muzanganda ne ba Alien Skin bonna bagoba ku luno Ronald Mayinja Alien Skin bebe kulu bonna ne bajja bakola ki njeba performing era bonna nitubawa obudde mwe bagenda okukola ki mwe bagenda okuyimbira mu byafaayo byenkuuka ezali zibaddewo emyaka ndoza 20 ene yenkuuka ekyasinze okubeera masavu genyinyi nagonja namulengedde Mufumbya Ganda nyinemu ng'atuuse weewaawo mwakimanyawo ba yabaguddeko obugwe tosobola kumanya omutanda nga bikiri nti asiima busiimi n'olwokuba guno omulembe gujjuddemu ababuyabuya abatono gulowoozesa abantu abalala okulowooza nti ensi yonna nejjuddemu ababuyabuya bakaka omutanda okusiima ntalabikeko agenze ejjindirabikako eyo propaganda n'obusirusiru bwakirumbuye ne ttiimu ye ne kati bagudde tebakyalina balabikira twabamaliriza twabateeka mu kinnya omanyi obulimba bukeera nnyo ne bugenda okutuuka busanga y'amazima baganda bagamba nti obulimba busaana mugumiikiriza weebale nnyo kakati ekyo kirumbuye n'obubuyabuya bwakyo kyayagala okulwanyisa okugezaako kubanga kyagala okutyobula obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka bamukaka okusiima Ssaabasajja Kabaka akola ki asiima busiimi n'alabika era tebakulimbanga nti osobola okulayo akalango nti Ssaabasajja Kabaka yagenda okubeera omugenyi omukulu ebyo tebiriiyo empologoma ekola etya esiima busiimi nerabikako newuluguma eri Obuganda era zagenda okubeera zade 12 ekitundu emu 12 awo empologoma neyingira mu lubiri emmengo newuluguma abe twali tulina okubagana empawa mwafunye abantu bameka mu kivubo ekyo kyobomanya olabika yagala kufuna kutegeera muwendo gwa sente zetwafunye otuwendulira ababbi bajja bazibbe si kubabba naye abamu bagaanye nti mwafunye emitwalo 6 emitwalo 4 kugamba babadde awo kyenjagala okugamba nkugambye nti enkuuka zonna ezaali zibaddewo eno enkuuka nabadde mabega era obwalumidde bwabadde butono nnyo yabadde masavu nnyo era obulumiro bwalumidde ntambudde muko nga butono nnyo weebale nnyo naye nga stage twatumula bulungi ne management ya CBS bwana Kasozi musajja betogera CBS oye CBS twatudde bulungi nnyo ne tukubira omuyimbi 1-on-1 ne tukubira buli muntu muyimbi naye abayimbi b'ennaku zino okuyimba mu nkuuka tetubayamba babeera ku business ndoza kyafuka kivulu kyabakabaka ebintu kyakitia ku radio engeri gyekindi event yesinga okujumbirwa mu Uganda kabika singi ne mu nsi yonna kimu kyekivulu ekisinga okuleeta abantu olina okukyetegekera ensobi ezaaliyo oluli emabega twazeetegekedde abayimbi okuba ku obucupa abayimbi okuyimbira mu budde
obutali bwabwe kakati ekyo twakitegedde twatula bulungi ne management ya CBS ne tubawo obudde bwabwe era abasukkulumye abatazze mu budde bwabwe bwabadde busiifu bwa mpisa kale awo wenyini abe ogamba nti buli kimu kyatambula bintu kyabadde perfect minisita Balamu yavudde n'agamba nti amasimu agabbiddwako gabadde nga bina Twitter ya Uganda ekigambo ekituufu oluusi yeebakira ku mirimu ate n'ekintu ekirala moto wange Balamu Barugahale munjogere nyangu tebamuggyako hadiisi kakati umupoliisi akolayo ngaani empulira etulinze office tatanjiwa kadi tosobola kujjako Balamu tosobola mujja kadi muto wange kuba mumanyi bulungi nnyo ayogera enjogera ebuguumiriza ayagala nnyo okwogera ebigambo abantu bye baagala okuwulira Balamu Barugahale mu poliisi akolamu ngaani wadde minisita kakati essaawa zino sijja kuwakana kubanga buli mukolo ne kuba kufiirwa kuba guno omulembe gujjuddemu abamenyi b'amateeka banze manager w'omuyimbi wange bamubyeko essimu manager wa Namisha taata we yente manager we abeerako manager bamubyeko essimu bastopinze ku gaali ne bagamba leeta byonna by'olina ng'ensi yonna nibatunulidde bumenyi bw'amateeka buli mu Uganda poliisi eremereddwa okukuuma obubbi bweyongedde bamenya amayumba kyere banyakula amasimu g'abakyala kyere n'abasajja batambulira ku booda kati poliisi kigambo ekituufu yeebakidde nnyo ku mulimu ebongootedde ku mulimu poliisi ebongootedde ku mulimu ate ababbi ekyewuunyisa ababbi poliisi ebamanyi gwekera ku makyo bagambe nti banzibidde ku ssawa ya Queen bajja kugamba banne bakubidde ku ssawa ya Queen bannange oyo toomo bamukubire baba bamumanyi bebakubba amataka ne bakubire n'amasuba ngaba akubye abadde kyabadde mukazi bannange oyo namusoke banena musoke gweyogera boogezi nti bakubidde wa ntinda bakubitaala oba ku sheero bannange oyo mutagobya omanyi kale babanya amasimu mu jjaamu awo poliisi yesibye obumenyi bw'amateeka mu Uganda sijega nti yebusibye kyenjagala okugamba kyenjogerako sebo zakubikira nakola ki wazirika kyenjagala okugamba omuvubuka ngenda kuvaawo ekyaba amasimu ge babbye 10 ekyo poliisi erina okukitangaza n'ekyo sikiinaako bukakafu sikikiriza tesikiwaganya sikiinaako bukakafu tebamubidde mu nkuuko bye bamubidde bweru n'amasuba awo waggulu awo nga Freedom City wali ababbi batambula kyere balina enzibe gye bakyusizaamu bajja n'ekyuma ky'amasannyalaze magineti ne bagira omunyono ne gukendeera ne gukka wansi ne bakubba ne poliisi kugambye ebimanyi kakati mbadde nkugamba mu nkuuka y'omulundi guno ng'oggyeko obulumira bwe sijja kugamba nti bwabadde butono naye enkuuka y'omulundi guno yabadde ebitundu 9 ku 10 kubanga abayimbi batambulidde mu budde bwabwe abayimbi bayimbidde mu budde bwabwe ate temwabaddemu fujjo effujjo eryabaddemu era tugenda okwogerako lyabadde lya muvubuka ey'Italian Skin poliisi gwe yali badde yeetegekedde olw'obubuyabuyabwe n'effujjo lye lyakola naye neekulaga nti teyamutaddeko mulaka okulaba nti Alien Skin tebamukkiriza kuyingira munda n'afuuka bwaddene weebale nnyo n'abagambye Alien Skin ono mwogerako olw'ensonga nti nze namuteekako ettaffaali lyamufuula kyali kati kubanga luli yali wa bulijjo kyo sijja kukoba kukyogera promoto omutuufu ye muntu ajjawo muntu ku namuteeka ku ki ku Z